Owaye Master Parrot ogamba otya ssebo? Muliro cheza. Abakyala musunde muliro fire. Owaye ng'obadde obuze. Mbaddeyo pandemic obimanyi naawe. Wangi ssebo? Mulo pandemic yatukwata tegama mubega mulo. Okuyimba wakuviirako ddala? Ate nze nga nze ate nkuvaako ntya nga ate nze nteeka abantu mulayini abaana mulayini. Wangi ssebo? Nze ndi professor, ndi explicit, ndi muntu wa njawulo, ndi muntu wa kabi. Ate nze mwenna nze mbakuma abayimbi bonna bali mu nsi muno bonna bakuba bu dancehall music abakuba obuntu nze nino bateeka ku layini. Mulo. Gwabateeka ku layini ba King Mike abakuba dancehall? Sigambe King Mike. Kye ngambye yenze mmanyi byonna ebya dancehall music. Mulo. Owaye batugamba nti onywa nnyo omwenge kituufu? Nywa mulo. Onywa eccupa nga mmeka olunaku? Sobola kwepimira nywa ekiba kize kyemba nywa mulo. Onywa omwenge goka? Goka. Mulo. Obadde otya mu COVID? COVID tatuyisiza bulungi atukubye ziri ezalagirwa. Nki ssebo? Tatuyisiza bulungi. Twali tetwategeka bulungi ebiseera ebyo twali tetusevinga ate sente zaggwawo netubanga tusobola kukwasaganya na families. Wangi ssebo? Ebiseera ebyo twali tesobola kusevinga twali tetukwasaganya bulungi nnyo embeera ezo twali tumanyi bw'oyimba zenkolawo zendya. Awe twafunye obuzibu bw'amaanyi. Naye ate kigambibwa nti gwe COVID yakusangayo dda. Atya anti wali abantu bagamba nti gw'omu ku bayimbi abaagwa. Mugamba abantu abayimbi abaagwa ate mulimu abayimbi abeesiba ku bantu nibabeera abayimbi abaabula. Njagala mbannyonnyole nze nabula buwuzi naye ng'osuubira okudda okulabika. Nze ntwala ensi yonna ku nsi kuno. Nze Master Parrot nze muliro. Osobola okubuuza ensi yonna ekimanyi kabe Bobioni kabe Chameleon akimanyi. Naye omuliro gwayika yenze muliro. Waliwo enjawulo. Mwateekawo profession, what perception. Then you create something. Nimugamba abo bagwa. Mwakuliyetinga. Kati abaliwo bayimba ki? Kyogamba abaliwo tebamanyi kuyimba. Bayimba ki? Ekiyimba muliro Katonda yona nyine buyinza bumusobya poti akocha naki muliro bayimba kyabaliwo kati mwakola perception mwayona industry yonna bana mawulire. Ate nze ino bayamba ensi yonna nze ino giyamba. Otya muyino giteka ku line mukole perception entuufu. Abaana tebamanyi kuyimba tebakuliyetinga bakopinga basaba baba bakola byonna kebebesline bajibba nafe twasirika nga muyimbi ki? Bonna babbi banyimba. Osubira okuba chat all people them all interdance artists all them full day. All of them all artists full them artists day. Oba otegeeza ki ssebo? Bonna bemuyita ba artists bonna basiru. Wangi ssebo kadde mutaata. All of them artists who pick them full of them artists they full day. Mu Luganda. Bonna musubira okuba abakabi. Bonna bafala basiru nnyo okusinziira ku rigidity. Bandi badde balina potential ekola ebisinga waawo naye ba promote mbu okola bodi n'ekipika kiba kyakabi ate tusirika. Obyogeranga gwe Master Parrot oba olina kintu kyo ekikuli ku mutwe? Abantu bato balowooza kubanga tukusanze n'eccupa ya bbeya oyinza okubanga obyogeza mwenge. Kankolage kino abantu balowooza mbu okujjako okulaganika n'okola byonna n'okola byonna gyehiyiti naye ate ono omwana bamuyita Zuchu. Yani oyo ate yayimba Sukaali munoonyerezeeko tyakoze ebintu ebyo yabadde yeekumye bw'ati kati emesagi eribafinka bonna bawala bonna muyimbe bulungi mwekwate bwe muti muyimbe Uganda
mwimire Buganda, mwimire Uganda, mwimire Africa, mwimire ensi yonna. Master Parrot awo nyine ntegeera ko olwo nyini awo ntegeera mbu yabadde original ng'oggyako disukali sina kumanya lulala lonna ntegeera ko nemmanyi oyo yabadde informal yabadde agamba abawala bonna tolina kulaga bisambi okuba hiti tolina kukola kyokuba hiti yenze Master Parrot ze muliro munjuliranga nze muliro bonna nze mbatwala Master Parrot kyogamba Winnie Nwagi byakola tebikunyumira oteka Winnie Nwagi byakola abigatira ate Winnie Nwagi alina talent naye abigatira kuki oli kati kankuli kino tugaane tukirize tulina okusooka kuyimba tuleke tukole ebirala mulo naye nina ekibuzo kyange lwakuba kyenkubuza tokizeemu nsaba okiwuliriza okiddemu tukusanze n'eccupa ya bbiya mu ngalo ebigambo bino obyogeza mwenge oba obyogezanga gwe Master Parrot olowooza si bituufu bituufu mulo nze gambye I control the whole dancehall art in the world. I'll call all about them, all the dancehall artists in the world. I can't all about them the other day. When I speak, listen to me. Master Parrot